kyandibadde kirungi omulokole okwabya olumbe, okwalula abaana, okusikira omuntu atabadde mulokole, kye tugenda okuddamu olwaleero. Mbabuuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange Nzerukomwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gwo ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, sooka osubscribinge okonene kadaako wajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri amu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddewo ku mutima gwo okwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeera ennyo omukisa. Ne t-shirt zaffe za Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Kati bw'obanga oyagalayo naawe beera ng'onnoonya ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba musanyufu nnyo. Leero tugenda kwogera ku kigambo kino eky'obuwangwa, oba engeri gy'oyinza okukwataganyaamu obuwangwa awamu n'okukkiriza ku nga ggwe omulokole. Bayibuli ekyogerako ki? Kyandibadde kirungi ggwe okwabya olumbe oba okwetaba mu lumbe? Ye bw'obeera nga toogende kwabya lumbe, kyandibadde kirungi n'obawagira n'obawa ssente zo? Kye tugenda okuddamu olwaleero. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka, okwabya olumbe kyo kye kiki era kiyina makulu ki? Okwabya olumbe kwe kuteekawo omuntu agenda okuvunaanyizibwa ku bintu n'abantu ono omugenzi baabadde alinako obuvunaanyizibwa n'okutwala mu maaso erinnya lye. N'abaana ba Isirayiri balina obuwangwa bwe butyo ng'omuntu abeera afudde nga bateekawo omuntu omulala agenda okutwala mu maaso erinnya lye, obuvunaanyizibwa n'omusaayi. Ekyomumateeka ekyokubiri essula ya 25 olwokutaano. Abooluganda bwe banaabeeranga awamu, omu ku bo n'afa nga talina mutabani, omukazi w'oyo afudde tafumbirwanga walala atali wa luganda. Muganda wa bba ayingirenga gy'ali amuwase, amukolenga ebigwanira muganda wa bba. Awo lunaatuukanga, omubereberye gw'anaazaalanga y'anaasikiranga erinnya lya muganda we yafa, erinnya lye lireme okusangulwa okuva mu Isirayiri. Kati okiraba nti omusajja bwe yafanga nga tazadde, muganda we yalina omuddira mbigere, awase nnamwandu amuzaalira omwana agenda okusikira omugenzi, ng'omugaso gwakyo gwa kutwala mu maaso erinnya ly'omugenzi obuteerabirwa awamu n'okulabirira nnamwandu. Mu lubereberye essula ya 38 waliyo omusajja gwe bayita Eri, yafa nga tazadde mwana mu mukazi we. Kati muganda we gwe bayita Onani ye yalina okuwasa mukazi we nnamwandu amuzaalira omwana. Omwana gw'aba azadde bw'abeera wa bulenzi nga yagenda okusikira omugenzi, naye Onani n'atakyagala n'agamba sijja kikola, Katonda n'amutta. Katonda yali ayagala lines zireme okufa oba okuggwaawo, zibeere nga zigendanga mu maaso. Okusikira kwali kungi mu ndagaano enkadde. Nga Ibulayimu yasikirwa Isaaka, Isaaka yasikirwa Yakobo, Yakobo yasikirwa Yusufu, lines ne zigenda mu maaso bwe zityo. Kati nga kyo kye bayita okusikira omuntu tekyandibadde kibi, kubanga obeera otwala buvunaanyizibwa bwe na linnya lye mu maaso. Ekibuuzo ekyokubiri, makulu ki agali mu kwabya olumbe mu Buganda? Sigenda kujjayo makulu gonna, naye okusinziira mu kunoonyereza, baagala okumaliriza byonna ebikwatagana n'omugenzi bamusiibule mu butongole. Bateekawo ebbanga wakati w'okufiirwa n'okulwabya, ng'ebbanga eryo lyakutegeeza abantu bonna abataategeera nti nno yafa. Kati obanga ali omubanja obanga akubanja obanga alinayo ebintu bye ebitamanyikiddwa bisobole okutegeerwa, ne bakola ekikolwa eky'okulusaasaanya oba okusaasaanya olumbe. Kwe kutegeeza buli muntu yenna gwe kikwatako, owakasolya, abakulembeze ab'enjawulo, ti omuntu yafa. Edda nga Kabaka amala kukkiriza okwabya olumbe, kati bategeezaako omukulu wa kasolya n'abakulu abalala. Okwo kwe bayita okusaasaanya. Kati katutuuke mu lumbe.
bamuleko babeera baagala obbanaazaako ennaku eya taata waabwe, y'ensonga lwaki babatwala mu lusuku ne babaggyako enviiri ne babagamba bakaabe ennyo, tebambala ngatto, beesiba ekimyu. Kati bwe bamaliriza okukaaba tebasuubira muntu yenna kuddamu kaabira mugenzi kubanga babeera bafunye taata omupya. Bakeera ku makya omujjwa n'akonkona ye mwana atazaalibwa mu kika ekyo ne bafulumya olumbe n'alutwala oba n'atwala ebizibu byonna oba ebikolimo byonna ebyatta omugenzi ne biba nga bifuluma mu kika ekyo bireme kutta muntu mulala. Omusika bamwambaza ekifundikwa oba luyita olubugo nga kitegeeza kati gw'alina obuvunaanyizibwa ku maka gano oba ennyumba eno, ozza embigere by'omugenzi ne bamukwasa effumu lyo nga litegeeza kati gwalamula era olamulanga n'obwenkanya eri abalenzi n'abawala ate obeeranga n'obuvumu. Omugaso gw'effumu ogwokubiri gwe gw'okukuumanga amaka ago oba to protect the family. Omusika bamuwa anaamuyambako oba muyite assistant gwe bayita lubuga, ono abeera mukyala oba omuwala, ne bamuwa akambe ng'akambe kategeeza alina okugabula abantu, okulabirira abaana, okwaniriza abantu. Naye ate waliwo ababiteeka mu science, bw'akambe kalina kubeera kaddugavu, ke kambe ka walumbe. Awo ne balyoka basumikira omusika. Okumusumikira kwe kumubuulira famire ye, baani abaamuzaala, bajjajjaabe, n'okumubuulira obuvunaanyizibwa bwe agenda kukwata atya ebintu n'ebirala byonna. Mu mukolo gwe gumu batera okugattamu emikolo emirala ng'okumanyagana, okwalula abaana, okulima ebijja, kubanga abantu bonna babeera bakuŋŋaanya omulundi gwe gumu. Ekibuuzo ekyokusatu, kati nga nze omulokole atya Katonda agenda mu ggulu ayagala okusanyusa Katonda, kyandibadde kirungi okugenda mu lumbe n'entuukiriza obulombolombo bwonna oba okulima ebijja oba okwalula abaana? Nga tonnaba kukola kalombolombo konna, ky'olina okutunuulira nga ggwe omulokole ekisookera ddala, tokolanga kalombolombo konna kasita obeera ng'osanyusa yafa. Maama waffe yatulaamira, ayinza okunyiiga, ayinza okukomawo, ayinza okunzitira abaana, njagala musanyusa. Eby'Abaleevi essula y'e19 onyirwa 31. Don't defile yourself by turning to mediums. Temweyonoonanga nga mukyukira oba nga mugenda eri abalogo, or to those who consult the spirits of the dead, oba eri abantu abeebuuza ku myoyo gy'abafu. I am the Lord your God. Yenze Mukama Katonda wo. N'eby'Abaleevi essula y'abiri onyolwa 6. I will also turn against those who commit spiritual prostitution. Nja kulwanagananga n'abo abenda mu mwoyo, by putting their trust in mediums, abateeka okukkiriza kwabwe mu balogo, or to those who consult the spirits of the dead, oba eri abo abeebuuza ku myoyo gy'abafu. I will cut them off from my community. Nja basalako okuva mu kisibo kyange oba okuva eri abantu bange. Kino kye kitegeeza Katonda tayagala wabeerewo nkolagana wakati w'abalamu n'abafu. Obwesigwa bwaffe, okutya kwaffe, essuubi lyaffe nga liri mu Katonda yekka. Enkolagana yaffe n'ebintu ebitalabika oba eby'omwoyo bya Katonda yekka. Omuntu k'obe ng'obadde omwagala nnyo ng'omufiirako ng'akutegeera, bw'amala n'ava mu bulamu buno obw'ensi tewabeerawo nkwatagana. Bw'osigala ng'okwatagana naye Bayibuli ekiyita spiritual prostitution, obeera mu bwenzi obw'omwoyo. Ate jjukira nti Katonda waffe wa buggya. Ekyokubiri ky'olina okutunulira mukwano gwange, ky'ogenda okukola tekyesittaza muntu mulala. Kuggwe kiyinza obbeera nga si kibi, oli fine with it, conscious yo eri clear, era olaba nga teweesalira musango, naye sooka otunuulire abalala abakulaba. Oyinza obbeera ng'oli muweereza, oli musumba, waliwo abakulaba ng'ekyokulabirako, kati kola ng'ekyo kye balowooza nti kye kituufu mu maaso gaabwe. Abaluumi essula 14 onyole 13. Decide instead to live in such a way that you will not cause another believer to stumble and fall. Weeyisenga mu mbeera oba kolanga ebyo ebitaleetera mukkiriza mulala kwesittala oba sinakindi n'okugwa. Okulya embizzi si kibi,
naye bw'oba ng'ogiriira mu maaso g'omuntu nga yeesittala ng'alaba ng'ekibi awo kyesonyiwe. Okwambala empale ng'oli mukazi si kibi, naye bw'ogenda mu kyalo gye bambala gomesi nga bo balaba okwambala empale kibi ogenda mu geyeena awo sooka ogyesonyiwe. Tokolanga kintu kyesittaza muntu mulala. Okulima ebijja tekyandibadde kibi, naye bw'olaba ng'abakulaba mu community be wandibuulidde enjiri balokole banno abato mu mwoyo bakitwala nti kibi, sooka okyesonyiwe. Ekyokusatu, omwoyo omutukuvu akugamba ki? Nga tonnaba kukola kalombolombo konna, togenderanga ku bigambo by'abantu abasumba bye bagambye, naye gwe weebuuze ku mwoyo omutukuvu kyagambye ky'oba okola. Yakobo essula ey'okuna onyolo 17. Kale amanyi okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Kasita otegeera nti kye ŋŋenda okukola kibi, omwoyo omutukuvu akulumiriza, awo kireke. Kankuwa ekyokulabirako, okwambala make-up si kibi. Kati kunze bwe mmanya nti si kibi ne mwambala si kibi eri nze. Kasita olaba nga kitta enkolaganayo ne Katonda, tokyasaba bulungi neera ng'olinga eyeesalira omusango, awo kireke. Ebikolwa by'Abatume essula ya 24 onyolo 16. Because of this, olwakino, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. Nfuba nnyo okulaba nti mbeera n'enkolagana ennungi ne Katonda nga seesalira musango, ng'enkwatagana yaffe tewaliiwo kigisumbuwa yadde n'eki. Kati bw'olaba ng'ekintu kiringa ekitta enkolaganayo ne Katonda weesalira omusango olinga ali guilty, ekyo kyesonyiwe. N'ekyokuna, bw'okizuula nti si kituufu, tokiwagira, tokiteekamu na ssente zo. Abaluumi essula esooka onyolo 32. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die. Ffenna tumanyi nti obwenkanya bwa Katonda abakola ebiringa ng'ebyo basaana okufa. They don't do them anyway, tebabikola bukozi, worse yet they encourage others who do them. Naye bawagira abo ababikola. Kasita owagira omuntu akola ekibi naawe obeera okikoze. Kasita oteekamu ssente mu kwalula abaana, mu kusamira, naawe obeera obeegasseeko. Bw'obanga tokikkiririzaamu tokiwagira. Ekibuuzo ekyokuna ate era nga kye kisembayo, kyandibadde kirungi omulokole okusikira atali mulokole. Okusika tekitegeeza nti ogenda kutwala emizimu gye oba okutandika okusamira, wabula kutwala linnya lye na kutwala buvunaanyizibwa bwe. Bwe kibeera ng'ojja bbeera wa buyinza ku bantu abalala nga tebagenda kufuga, kyandibadde kirungi n'omusikira, kubanga bw'onootwala obuyinza buno oyinza okukyusa abalala abali wansi wo. Naye wabeera nga waliyo abakulu abajja okufuga nga bajja kutwala mbusamize okutuukiriza ebyobuwangwa ebitakwatagana na kigambo kya Katonda, awo kyandibadde kirungi n'okyesonyiwa. Abaluumi essula 12 onyolo 2. Don't copy the behavior, tetukopa neeyisa and customs of this world, n'obuwangwa obw'ensi eno, but let God transform you into a new person. Naye leka Katonda abeere ng'atukyusa okufuuka abantu abapya by changing the way you think, ng'atukyusa mu ngeri gye tulowoozaamu. Tetulina kulowoozaamu ng'abensi bwe balowooza. Tulina otuukiriza obulombolombo buno, tulina okulima ebijja okufuna omukisa, tulina okuwalula abaana. Tokolanga kintu olw'ensonga ensi bw'egamba kye kituufu okukolebwa. Abantu bonna kye bakola, wafuuka kitonde kijja era oli mwana wa Katonda. Njagala onteekere wansi mu comment section gwe biki by'olowooza ku bulombolombo bwonna omulokole asaanira okwabya olumbe, era bw'abeera nga yabizza olumbe biki by'alina okukola ne by'atalina kukola. Ye kyandibadde kituufu okuwaayo ssente n'owagira ky'otakkiririzaamu? Kinteekere wansi mu comment section. Kwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga okkoona kadaako. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tudde mu kunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Mbagala nnyo, bye. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.